Era tukubirako obulungi embaawo zaffe okusinziira nga space aweeba. Kati eno kolomu ya 20. Kati wetuba tuspacinga tulekayo 2 inch. Kati olubaawo luyinza okuba lukoma wano. Ye spacing yaffe. Kati era neno tulekayo 2 inch. Tuba tubala nti kolomu ekwera mu foot namba. Yowekitiibwa. Kati kolomu yaffe tuba ewedde bulungi okuzimbibwa. Ogipima eba ya foot namba. Kati eno gye tuyita double base. Wansi tuteekayo spacer. Lwakuba twabadde spacer bagikola muki? Spacer nayo tugikola mu musenyu nga tukutabula n'amayinja gano amatono. Okulaba nti musobola kuteekayo spacer so that bwe oyiwayo enkokoto emitayimbwa gino tegituulira ddala ku ttaka, wasookayo enkokoto wansi kwetuula nebanga emitayimbwa gino gituulako waggulu ku nkokoto nga tegitudde ku ttaka, bwe gituula emitayimbwa gino ku ttaka. Obukwata kolomu eno nga tonnayiwamu nkokoto bwekiyita spacer. Nabwo tulina obutima obubukola bwefaananyizaako bwe buto, naye era tutabula musenyu netukompakitinga netubuleka wali nebusooka nebukala tutuka okuteekayo besi zaffe wansi tuteekayo wansi netuulaku obusipeesa. Kati eno gyetuyita double base, eno yabadde single base. Njawulo kiki ekikoza single ne double base? Double base kisinziira ku buzito bwa kizimbe. Ekizimbe bwe kiba kiwanvu wansi kolomu tukubirizibwa okuba nga tukolera double base okulaba nti emitayimbwa gino kiba migumu ate ne base eno tuteeka wansi enkesi ettaka newe liba ligonvu lijjange enkuba etonye, base eno eya double kiba kizibu okukka wansi kubanga eno single base enkokoto yayo eba nnyimbimuko okwambuka waggulu height, naye eno oliraba nti enkokoto yayo kati eno weba enkokoto ekoma wantu tutwala inchi 2 okwambuka waggulu enkokoto weerina okukoma. Kati kyoba olaba nti eno double base eba ya heavyweights naddala kalinezi ez'amaanyi oba ebizimbe eby'amaanyi ekikozesa nnyo double weights. Tulina aggregates wano ez'enjawulo, gano ge mayinja tugayita aggregates etukozesa tutabula enkokoto ezo ne muno omusenyu masaji muwe masaji ndala yakuyetaba mu musomo guno ganda buba bimuna bye muyize nabo bwe bali kuyetaba ani atunyonyola ni curriculum yo tandika basajja basala ebintu
kati ebisukka ebyo twabipenti twakoze kano tukola gundi tugenda mu laabu yaffe netukola etano tusoka netukwata kasooli tumubrayininga netumusota netumala netulongeramu obusigo bwita tobumala uti tumala netulongeramu amazzi ati mu mazzi netukamu isityo netukola tumala netukola etano netungula kukagundi bakita tuli tubupreventi nga kino batabusigako kano tetwakoze obuziga kati obuleko okukula bupenetringa ne bulwana kati nozimba ebyo kati soka nakaffe tukola obugundi obusitambulikopeyu obulebikula bukuzi projekiti endala gye mulina tulina n'ebizigo kawunya bulungi tutekamu obuntu bintu ebihabomesi tutekamu emibala atukubiriza okuba abayiiya kuba high school yava netendeka abayizi baayo okulaba nga Uganda ne Buganda mu maaso awo abaana bavusa okuvayo ne bagikulaakulanya kutuvaayo netukola ebintu bino twaga sayansi oli ali ebweru musembeze wane baffe mu Uganda nadda mu Buganda era ng'omwizi ono wagenda okutunyonyola kati nga twakuŋŋaanye nga lugoba high school netugamba nti kati tusoma kintu ky'omuzungu kyayita mechanics tetuna twetaagayo ekintu kibajjeebwe naffe tukikolereko mu Uganda eyaffe netukolayo ekise n'ettaka naye nga kikozesa amaanyi ag'amazzi nti wensindika wano mba nsindise wano nekise etambula bwetambula kizu nekisena kati engeri gyekikolamu nsooka nenyigano ng'omuntu atula mwekyo ekintu ekisena ettaka alina bwanyiga naye takozesa stiarizeni naye akozesa swit kati bwenkwetano nenyiga bwenti mba nkikirizaako wansi katono nensindika wano bwenti bwemala nenkitena bwenti kati wano bwe mmala okukisenya mba nkikomyawo waggulu bwe nkikomyawo waggulu munda mulimu mota lwakuba twasooka ekusisa amasannyalaze gadde walako naye ti mota eno ekyuka bweti bwekyuka kyemba nsenye wali mba nsobola okukikola ki okukiyiwa wansi kati bwetyo bwekito ekisena kyange kikola nga kikozesa amaanyi g'amazzi ti ng'omuzungu bwakikola munda muli ekimukozesa kino twansonga naye kenyini akozesa amaanyi g'amazzi naye nti ye akikweka kati omunauganda atansonga ye balaba nga ekintu kinene nnyo naye ng'ate akantu n'enkumbi zaako ewangaala bbanga ki kati ate eri ennene ebyo byebigikwatako ezaffe zirimu sayizi okusooka kwetandikirako so buli omu alina wakati awo waali kuba asooka basente miliyoni okuddewo kale kanzije naye mugamba abebyuma bazigizeemu
Mwe mulanga ku CBS ne bano eri gye bagamba efaanana ng'etabu eriwo kati kano kasente mmeka kano ka milioni nga 5 mwemu kapya milioni 5 mwemu nga kapya kapya etambule ali omuluke mukadde 5 nga yakulika enamba brand new migati biki ebyo mu kitundu ija dola milioni 5 CBS nekanjiwa mukano y'amasanyalaze $33,000 sente era nga 130 naye advantage tuyina nti gavumenti yakola yajjako deposit motoka so kiba kitegeeza nti n'olwokulepromote kati neba nti n'obusobola buli era Katonda n'atuyamba nti bezi twasooka okuleeta nsawabaawo esente emmere kati olw'omusolo ogwo bajjako zibaza sente yeba 130 naye bwekubanga kuyinza okubeera kati 33,000 yes ulawonda byo bifaananamu CBS kano kenengu ali tusiza Monica, a new car has this kind of smell. This is how a new car smells. Chocolate, party, sigenda kutula mune kwenda kwenda sigenda kutula head-up display kati obamu okulaba serukulaga wali naye tunatandika osobola okulaba battery okiraba battery so otunulira amafuta engeri amafuta kati bwembanvu kano kalonda kanu distracting anti kati kyetwagala nti ate wano otula wansi oba distract naye ate okulawa kuoti nti amaaso gabeera gali nokalabira wano ng'oli exactly so ina 360 cameras nti oba osobola okulaba however nti osobola n'okuba ku kamera naye tekira sunroof egenda paka mu
ate kusente ekitiibwa wamala ow'embogo kano tekamugwana sente ezibanza okubatnaye ate mugina sente zaffe mwebali kutweza byatuusa Wani yatoka oli otya onaaba muzzukulu wange oba ndi kkojjaawo oli otya omuwala wange Uganda Land Board egamba ki abantu mubaweereza bulungi You need to want to understand that score. You don't want to do olesebwa n'ebigendererwa bivuddeyo wano mwebale nnyo bakatoli ewaswana yakubiri etekwa musende banafa aba M10 era nga abazadde gwe mwenna wooli tolekaawo omulimu gwe wabakyabanja omwana school fees awo wonna wooli ku mudaala gwo ku mulimu gwo okyasula mu maaso kwesa enteekateeka yaffe ya M10 Momo School Pay tugamba nti nga star M5 star not hash oyo okubanga ate mukanoga osasula school fees omwana wo oyingire ne mu kazannyo akasobola okubanga ateeka kuwanguza school fees okubanda ffe aba M10 osaana okozesa M10 Momo app n'obanga buli kimu kiggwa osasula school fees otaasizza ebiseera ate nga mukwano gwange tolesewo business yo together we are unstoppable yeffe MTN kale n'ebigambo ekyo bitambula eddala musembereka nabagala okwogera ku leediyo Ssaabasajja oli otya maama Ndi bulungi. ye gwani wekeemu olaba naye Beautiful people. ate tokisussa nnyo mwana gwe ojja kucyankalanya omwoleso Sisobola. ye gwani Beautiful people. Nga nkola. sembere eno aha olwatuuka Olwatuuka. Kazi wano ku mwoleso gwa Ssaabasajja Kabaka. oyolesa ki Olesa tukola tuli ku byabulamu. otyo Ras International. Kebera. ono oyagala kebera Njagala kebera alina njagala kale kale kebera nnyo ononyonyola obuganda ebinaabivudde mu lukebera Mbadde nsaba bw'ovaako wano weetoolole. nzijja onkebere Ojje nkukoleko oba kyekyandeese. ova osambika ku mudaala Ndowooza sawanga. Ndowooza tukyali. ayagala munaana gwakiro misana mba bize naye kiro ojja kuyitawo Tofaayo. aye subira naye kuosembayo ku mudaala okuvaawo Tofaayo. nkale kati muli ku mudaala namba meka Mudaala guli awo kati tuli baneiba. Twabaliraanye nnyo. Ras International. kyonoonya Yes. Aso nkyalanga. Otyo? Bannaaye. Mbadde njagala mujje tubakebere tubajjanjabe eddagala weeriri buli kyekikuluma kyonna tukikolako ne tukujjanjaba. bawe enamba y'essimu Bawe ennamba likukunkyayisaawo akalala. ali maama bwe rediyo yajjajjaawo otyo Kati mbadde nsaba mujje mumpagire nga 2 ku National Theatre ngenda kuba ku show tiketi ya mitwalo 2 nakulabye eddagala olimu ne disiko bambi mbadde nsaba mujje mumpagireko neetaaga obuwagizi bwammwe so muyite kweno ennamba otyo
ey'omulimu ne ku bya tiketi 07 43 80 mwana sobo gyebali kale sebo amanya nze Sabyo Madirisa director wa Fadili Primary School Elusi. Sabyo Madirisa, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpaji tenna kuyitamu nkuwulira. Omaze kwolesa? Twaziza kulaba omwoleso n'okulaba Katikkiro waffe. Olabye ki sofa? Ndabye abatunda amapikipiki malungi ne tekinologi ow'enjawulo n'amasomero galaze okwolesa okulungi. Yesaba. Kale tumira ku biwoleseeka. Ntumidde abazadde ba Fadili Primary School Ebusse mwe balituwa baana ne baticha baffe bonna. Nze nkutadde egenda osingulukuka eby'okulogula. Kale tweyanza nnyo ku CBS FM we tulengera wano atulengera mukama waffe omukuumaddamula Katikkiro Charles Peter Mayiga. Nengera w'ekika omwogezi ate ow'amawulire obwakabaka bwa Buganda ate nanga omwogezi obwakabaka abakojjaawo ab'omutima Katikkiro abakojjaawo naye nga bulijjo nokyogera maama njagadde kulaga wano nga tuli mu bangi naye ngaera nga bwemayitayita yekka nengera minisita w'ebyamawulire era omwogezi obwakabaka ate nga muganda wange wa kika kaziweiziralikitoka ate isigalira bintu fedde mukintu ate kati wayagala buzibu nkwataakona bitakuwana so abali ku CBS FM essaawa eno wano mu mwoleso gwa CBS PEWOSA atulengera Katikkiro mukama waffe okuntiko munnamateeka ali wano alina wakutte peni wandiisa awusayiniza kati mu Luganda akola kiki ekinkumu ataddeko ekinkumu atendo webyenjigiriza we tuli nsonga nnambulukufu nnyo mulengera Katikkiro agenze mu tenti ya Mesha Steel Limited agenze abalamusizzaako era bw'ava wano wagira ti asala musazi ngayogerako eryavuuka basabasajja ate kyonjulu kapekisiko ngennankani nogire gundi ayirindugonza amawulire ayira gaira mutulisoma olulala limited saawa eno tumulengera ku saawa eno Katikkiro azze mu tenti ya CBS FM peni yino kama waffe tusanyusa okukulaba kama waffe tuli butereevu kubuuza CBS FM manduso n'omusajja tiyampa kkanzu kubanga omusajja nakuwa omulimu ku rediyo omusajja neyegomba eddoboozi lyo nebyoyogera najja n'akutwala naye wadde akakanzu wadde akakoko muswamu ono mugambe nti njagala abemukundi az'amaanyi ate ekirala nze ndikkojjaawo kale nze mirundi ebiri nolwekyo enkoko zirina kuba bbiri n'ekkanzu banze ndikkojjaawo nolwekyo ndi mukadde we oli otya baziira ttone kama wange tusabise okukulaba nyanyanyaanya biri bitya tuli butereevu ku CBS kama wange ensonga y'ebyenyanyanyaanya ensonga y'ebyenyanyanyaanya mukama wange nawe watusinga sabye enkoko ku leediyo kama wange era ensonga zonna noŋŋamo nnyo ekyenkanidde awo mwebala emirimu tugezaako ssebo era mbawuliriza nnyo mbalondoola weewaawo lwembeera ba mu mmotoka oba mu ofiisi nyina okuwulira nti oba bano abaava ebuddu baagwanira okusala lwera naye okutuusa awo tutuuse endowooza tetulina nnyo kuzibu ono yaani ono babiyita zirimala yali kitongole zirimala ali mu kitongole ekitunzi katusuubire nti abantu ebirango babireeta kubanga rediyo tugiwulira nnyo weewaawo era atunda ayolesa olwekyo abantu tebagala babiri bubizi mubene batunda nga tebalanga ku CBS ebintu byabe bijja kulwawo okuggwawo mwebale nnyo mwebalire ddala weewaawo tweyanza nnyo ssebo abali okumpi ne bakuba engalo nga tuziwulira tweyanza etuwa ekitiibwa munnamateeka mukama waffe okuntiko naye ono mbaziira ttone oli mwannyoko ye yafumbirwa naye gwe tuliyize tetumanyi kama wange katuve mwoleso
omwoleso gwe gubadde ku Charles owesa eka gwe onowulira ekiva biyebira so toyanzanye toyanzeege topekisisubuga kiriya kale toyanzanye toyanzeege ono ngenda naye mukyala wange ono muwala we bamafaana mwanyino yasoma amateeka salisa okukola wali osinze angambe mukudumoni tukyali mukudumoni ono ye maama mbuuza mu Luganda mwana si Muganda wakitambuuza mu Luganda ne bwataba Muganda ate okumanya Oluganda ekimubeza mu Luganda kikyatamanya Luganda katundu gwe mukyala wange bakyala bange tebaliwa nato okubalaba mwebala emirimu abantu sente muzikwate bulungi abeewola nga basasule muzikomyewo temulyako nawadde newaafu bwe mutaalyeko wadde newaafu saka ejja kukula nnyo oba abantu tujja kubeesiga kale bannaye nsanyusa okubalaba olulimi ng'olumanyi sebo ojala kwogeramu ono wayini Gold Ama namulese mu mwoleso wano ogwa PEWOSA ogwa baffe Ssaabasajja Kabaka tulunda ente twasalawo tuziggyemu amata tugongereko omutindo era ne tukola wayini nga ye ava mu mata. Wayini ono tatamiiza bino ebyokugwa eri ku kkubo n'otandika okuwunya akamwa n'ofuna hangover wabula kakunywa konywa mu budde bwo obw'eddembe n'ofuna eddekende n'osigala ng'oli ku mutindo. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okutwagala n'atuteerawo omwoleso ekifo nga kino ne batuwa obukuumi ne tusigala nga tuli basanyufu ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amiina. Kyali mulungi nnyo mukama wange nsi neyongedde nako naye kyaddondo CBS PEWOSA ekola omulimu ogw'okuyigiriza abantu enkulaakulana okubaterekera ssente awamu n'okupawula naye twongeddemu ekirungo ekyokuleeta ebintu ebikozesebwa nga sola zino ez'okufumbula okutaasa obutonde bw'ensi. Mukulu Kaboyo oleka akunyonyoleko enkulaakulana twagala sevingi obutuufu tumusevinga abantu bakozesa manda tugamba kati 100% bulungi kati n'olumonde waffe tumustiminga bulungi nga tageze mu mazzi emizingonyo gyaffe ginobutuufu gyebirisaanye tusooke wali kutuuke then tujja kulaba. I was supposed to be there.
by him, and they should read it and know those things. Is this a presidential initiative? Very nice. Do you know cause I'm not talking about it? Thank you very much. Nazijako nizimpomera nnyo mwebale mbadde nyanagera na buli naye kati buli mbuziza bampadde box gamba yanziza great. Ebintu byonna byonna mbimazeewa. Thank you so much. Okay. What we sell is a convenience. Saga muño ne saga muño. Bane bampadde wano obuugi bukolebwa mu matooke bataddemu n'amata. Omera ddala nno twasiibi sebo kati njagala kufuga nalage okukyalira okubakundira batubaale natuuka natuula abasajja obumangi abantu bakimanyiri amatooke gakola bulungi kale ensi yonna akakiba kakola kikoteeka Mwanka oyo mwanyi wiko kujja mukola bulungi minisita bakabaka bano muri sukali yokoteka mu sukali Toke liwedde
tayagala kwata mu masamba. Tayagala kwata mu masamba. The real peak is last year we made $2 million. Last year Uganda, in the US, was $2 million. What was $2 million? Exports. Of this, The US. these ones from Matoke. Matoke companies. US alone. What about overall? Overall, it's nothing on any Minister wa mawulire ali wano. Minister wa Kabaka wa mawulire. So I like the taste. I like the taste. Mami, okay. Just come away, Mayiga. Kakati ne bannaffe abali ebweru kati efuuse emmere. It's a very good idea. Omanyi bw'ogenda ebweru bajja ne banfumbira amatoke naye nga bagakoze mugundi oba mugonja balina emmere gye bakola oba ebeeyi mu Latin America naye tigawooma. This could be the solution. Ate nabo batuyise tubayambe baagala kukola nga ffe wetukola. Owabavubuka aluwa Amawulire jangu omuvubuka weetaaga okuyita batuyita mbagirawo. This is good for abantu baffe abali ebweru. Otwala buwunga then nokolamu amatoke. Ne ku mikolo ssebo kubagana amatoke tegasukala kuba ng'amalala nga bw'ogala kukuza sigala. Tweyanzizza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you. Temulidde ku mmere? Nze nasiibye. Munnayuganda waffe ali eyo tukuleetedde wano passport application process yonna olina okuba ng'ogiyigira wano. Yenna ayagala okukola application tukuleetedde computers wano n'abaana bali wano bajja kuyambako okukola application yo. Olwo ogende osasule mu bank omale okomyewo oscheduling appointment olinde bulinzi next week lw'onajja okukola interview. Mu Buganda ne mu Uganda simanyi lwaki temukubye engalo mwagala kusigala mu bwavu. Abantu bano banyumirwa obwavu kibi nnyo naye ffe ekyo tetujja kukigumiikiriza kubanga Katikkiro byonna by'olabye tuli mu kisinde ekyo era tulwana bwezingizingirira okulaba nti obwavu tubugoba. Omwaka guno tubadde nnyo ku nsonga y'okukuza brand akiyite bwentyo erinnya lya PEWOSA mu bikolebwa. Oweekitiibwa Katikkiro, abantu abakusazeeko wano ng'enjogera bw'egamba ebintu ebisinga bye bakulaze wano nga babikuwa bikolebwa banna PEWOSA bano. Era twagala nti emmwanyi terimba girime ginywe ate ogifunemu. Ffe tukyasinza okunywa kaawa wano oluvannyuma lw'emmwanyi terimba banna PEWOSA era Katikkiro omulabyeko awo omwerabiddeko. Ate banna PEWOSA tebakomaawo bakola ebintu bingi ebiva mu mmwanyi nange bye nali simanyi. Era omukyalo ono nja kusaba weewalirize oyimirire Katikkiro akulabe. Omukyalo ono ye Peace Nabachwa Mweru ye yasalawo okukola products eziva mu mmwanyi era product bale nnyo mwebali eddala. Twebaza nnyo ebitongole ebituyambye Government Medical Services, Auju n'abalala bonna Mobit mwenna mwebale nnyo era ku ssaawa entuufu you will all be recognized. Olw'obudde
Mwebale nnyo mwebalire ddala Mount St. Henry's babongere mukamu tenzaani agaana Mount St. Henry's High School. Yazanyo tuyanzige balita Mount St. Henry's High School Mukono njagala kujjukira buli kimu kilometers neka ku luguudo ziri 7 akalangako Mount St. Henry's High School Mukono kilometers ku luguudo wekiri mwebale nnyo mwebale ddala ndowooza tubatidde bannange olw'obudde. Thank you very much. Tunakomawo ku nsonga endala gye mutegedde obulungi. Uganda sebo protocol esinga bagiyiseemu sabo ngondera ekiragiro ekyo kye watuwanga Obuganda naye mu ngeri ey'enjawulo nsaba ozikirize ennyanjule omukungu Baraka
Baraka yaze okungereza ssebo akiikiridde ssentebe wa board ya CBS weewaawo ate era ali wano mu kiti kye nga ssentebe omujjuvu wa kampuni eddukanyizibwa wansi wa CBS eyitibwa Nsindikanjake Government Services nga yevunaanyizibwa ku nteekateeka y'omwoleso ogwa CBS PEWOSA. Baminisita bonna mbalamusizza mbaaniriza abakungu aba board nga bwe mwayanjuddwa. Mukama waffe Katikkiro, nange nsaba ebbiina yonna eriri wano ligatte engalo tukwanirize mu ngeri ey'enjawulo. N'olwensonga eyo Mukama waffe PEWOSA kati nyinza okugattamu kaawa is an international brand. Naye okusinga byonna enteekateeka za PEWOSA ne za CBS endala zitambulira wansi mu bantu nkulu nnyo naddala mu kiseera kino Mukama waffe, kubanga Ssaabasajja Kabaka yalengera wala nnyo. Ssaabasajja Kabaka kituufu ddala maaso moogi, kubanga alinga yalaba nti eribaayo ebiseera bya COVID ebiriyuzaayuza ebyenfuna by'abantu, bizinesi zaabwe, obulamu bwabwe. Era ffe tuli basanyufu ng'abakyabasa nti enteekateeka ya PEWOSA eno eyambye nnyo okuba cushion. Mukama wange nja kwetondera awo kuza omukisa guno ogumpeereddwa. Ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro ne baministers bo, kansabe nange ntambulire ku protocol eyo temaze okulambibwa waggulu tuleme kwonoona biseera. Ow'ekitiibwa Katikkiro tukwaniriza nnyo era tukwebaza olw'omukwano gw'otulaga ng'ekitongole ate n'obuwagizi eri enteekateeka zaffe ez'enjawulo. Katikkiro nga sinagenda wala, nsaba ntwala omukisa guno nsiime musajja woono Sawulo Katumba ne ttiimu ye wadde nga teri wano naye mmanyi bali buli wantu wonna badduka okulaba nti buli kimu kitambula bulungi. Mwami ono Sawulo Katumba bwe bituuka ebiseera by'omwoleso teyeebakira ddala, era oluusi nsaasira abeewuwe naye kirabika yakibateekamu n'akibamanyiiza nti bwe bituuka ebiseera by'omwoleso nga bagira bamwesonyiwa. Nebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka yasiima okutandika rediyo ya CBS ekoze omulimu okuyita mu baweereza obutuukiridde, okuyita mu buweereza obutuukiridde. Nyongera okwebaza ennyo Ssaabasajja okusiima ne tutegekera nga omwoleso guno mu lubiri. Kati tubeera wano buli mwaka. Nsindikanjake Development and Financial Initiatives ye mwana wa CBS nga bw'owulidde Senkulu ayogera, akuziddwa mu buvunaanyizibwa obutuuka mu bantu ku nsonga y'okumalawo obwavu, era tukakasa nti obwavu bwakuggwaawo nga tuyita mu nteekateeka ey'ebyenfuna. Aba CBS Nsindikanjake abategeka omwoleso guno tuli basanyufu olw'obukulembeze n'okwagala bye tulaba nga byeyongera buli kiseera. Naffe kitwongera amaanyi okukola enteekateeka
ale namba waggulu munzikirize mpite omugenyi waffe omukulu Katikkiro ayogere eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Sebo Katikkiro. Bamwita Baraka bamwita naye omusajja yeddira kkobe omukulu ono era tumwebaza nnyo emirimu ya Kabaka gy'akola. Baminisita bano ndoza baabanjudde sijjukira naye bonna bagole. Kakati engeri gye bali abagole ndoza tibannaba kubakkuta bulungi. Asooka eri Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke, minisita w'amawulire, omwogezi w'Obwakabaka n'okukunga abantu, musajja wa Nnyonyi Nnyange, maama wa Ngabi. Abantu bano bakunge babeere ku mulamwa. Azeeko Oweekitiibwa Kootida Nakate Kikomeko wa Njovu, maama wa Ngeye Munnabusujju. Ono yakwatibwako ebyenjigiriza n'ebyobulamu n'ensonga za ofiisi ya Nnaabagereka. Aninaanye wano Oweekitiibwa Anthony Wamala, Dokita yasoma ebitabo n'abimalayo. Ebitabo byonna ebiri yabimalayo. Waŋŋonge, maama wante yawasa Wambogo. Tulabye ab'Engongo abawerako wano tebatera kuba bangi. Naye tusanyuse nnyo mwenna okubalaba. Bantu bano ndoza mbali temubamanyi. Kale kirungi ne mwongera okubategeera. Kayima waali ow'essaza Mawokota tumulabye. N'abakungu bonna abali ku mulimo guno nsanyuse nnyo okubalaba. Nkulisa ababadde mu kkubo ly'omusaalaba. Olwaleero bantu babadde mu kkubo lya musaalaba. Mukulikeyo nnyo. Ndi musanyufu okubeera wano kubanga CBS yateekawo enjawulo bwe yajja ebirowoozo mu mpapula n'ebissa mu bikolwa ebirabwako. Kabaka yatugamba nti bye tuteekateeka birina okugenda mu nkola. Ebirowoozo ebirungi tebigasa bantu bwe biba tebiteekeddwa mu nkola. Neebaza CBS kubanga tekoma kuweereza maloboozi ge tuwulira nga bwe tuwulidde wali Tone Mbaziira ne Sophie Tebbi. Saawa zino si be babeera ku mpewo oba kati bavuddeko. Naye ne baleeta na bino bye tulaba. Era omuntu ayagala okwezimba ekigambo PEWOSA kirina okuva mu mutwe gwe. Buli wamu bagiyaayaanira. Era okwolesebwa kuno kulungi kubanga ebibiina bya PEWOSA abantu bibakulaakulanyizza, abantu bibagobyeko obwavu. Njagala nnyo abantu benda bakola ekintu ne bakiddiŋŋana ng'ono ow'enseenene Nambassa. Waliwo ne mukyalo oli akola kaawa yani erimu Nampijja ow'ente. Buli mwoleso mbadde mbalaba. Bw'oba oyagala okufuna mu kintu olina okukikola n'okiddamu n'okiddiŋŋana n'okiremerako. Ebittavu bya sako mu masaza nayo gyebiri. Ate kakati tuli wano mu mwoleso. Kikulu nnyo kubanga wano mufuna omukisa okubaako bye muyiiya. Era omwaka guno ndabye ebitaaliwo omwaka oguwedde. Era obuyiiya ndabye ebintu abantu bye bayiiza. Tugambe waliwo gaasi oli afumba owa Nambassa ono. Kyabuyiiya, kyagala okulondoola.
tukoye okukwata mu mugundi mu manda machafu ga buseere ate tosobola kufuna manda okujjako ng'otemya emiti. Mulaba ebbugumu lino tulimu twali tusibula abasiraamu ne mbasaba mu kisibo kino musimbe emiti abasiraamu mubuzaako ennaku ntono musibulukuke kwegamba tutuge ku Yidi. Omukisa gukyaliyo buli wofuna akaganya simba emiti. Emiti gya mugaso nnyo ginuuna omukka guno ogw'obutwa gwe bayita carbon dioxide ate ne gituwa ekiro omukka ogw'obulamu oxygen. Gukwate ekibuyaga ebiro ne bitatuyitako. Kati ebiro bwe bitatuyitako ng'omiti gikutte ekibuyaga ekivaamu nkuba. Kyenva mulaba mu ddungu tewubaayo miti era enkuba tetonnya. Kikulu ekyokusimba emiti twenyweze n'obuyiiya. Ndabye n'abayiiya obuntu obutono. Waliwo omukyala mpadde akantu katono bwe kati kakebe kakuteekamu ssente abaana bayiga okutereka. Oba kali kumpi nza tekali kumpi wano. Okuyiiya era obuyiiya tekitegeeza nti mwenna mugenda kuyiiya kukola mmotoka nga zino zetulaba eziyimiridde wali. Obuyiiya butandikira ku bintu bitono ne bigenda nga bukula. Obuyiiya ne bugenda nga bukula. Omwoleso guno gugatta abaatandika edda era abasuumuseemu mu nkola y'emirimu n'abo abaakatandika. Ekyokulabirako tulabye abatunda tractor ezirima. Tractor ekyo bo baatandika dda abazikola baliko we batuuse. Naye naawe atandika ofuna omukisa nga bano abayiiza kati ono gaasi gwe badde njogerako wa Nambassa. Atandika butandise ebyokuyiga bikyali bingi. Olina okutandika empola, olina obutatya naye n'okola bulungi ekitono ky'otandise. Naawe ojja kusobola okukola ebyamaanyi nga tractor ziri ze tulabye. Ogwo nagwo omukisa bw'obanga ozze mu mwoleso. Era omwoleso oguwa emikisa egy'okutwoleka abaguzi okugaziya obutale. Muganda agamba nti atunda ayolesa yamazaawo amangu. Toyinza kubanga olina kyotunda naye ng'ate okikwese mu kibbo. Twagala tukirabe. Era toyinza kugaggawala nga byotunda tewali abimanyi. Obwakitunzi mulimu munene. Bw'ojja wano ne tulaba byokola. Nze ndabye ebintu bye mbadde simanyi. Bandageze ne bandaga emmotoka ya Suzuki. Motoka mpya tukutukutuku. Bukadde oba 10 oba 12. Sente si nnyingi ku motoka empya tukutuku ey'ekiveera. Era kineewuunyisizza. Era ngambye muto wange ono minisita Wamala nti mukyala waffe kano akamotoka tekamugwana. Mbadde sikimanyi nti emmotoka ez'essente ezo gye ziri. Nkirabidde wano. Ndabye tractor entonotono ezisobola okulima obukadde 4. Bw'obanga olima emmwanyi ng'oggyemu mu mwaka obukadde 10, nsanze abafunye obukadde 10, 20, bikadde 2 mu mmwanyi. Ka tractor ako tosobola kukagula. Oba tugambe ku kyalo ekimu nga empumu. Omukulu ono omukungu ono Michael Kawoya Mwebe ekyalo gy'aba bakiyita mpumu. Oyita mu majaani era ogenda obuuka misota. Manye emisota tegitangana na majaani. Kati ku kyalo mpumu abantu tebasobola kwegatta abantu 3 bana abalimi ne bagula ku tractor ako kuba kalima yiika nga 3 nnyo olunaku. Olwaliro ne kalime wa mukungu Balaaka, enkya ne kalima wa mukungu Kawoya, olwokusatu ne kalima wa ekitiibwa Kabonge Kayima. Obukadde 40. Tubeera awo ne tweraliikirira abapakasi. Omupakasi aba alima bwabbe emmwanyi zo bwazinoga bwateeka mu kikondoolo
tulakita tesobola kukubba byonna tubiyigidde wano olwaleero. Ate kirungi nti n'abaana abato mubaleeta. Bano abaana abato nga bano abayimiridde wano oba basomero kino zebagala kutuyimbiramu baawa Lugoba High be batugambye abakola ne tractor bagenda tuyimbiramu ndowooza nga maze okwogera naye babadde nga babazibikidde bwe naba sinnagenda mujja kumala tuyimbiramu. Naye ekikulu si kuyimba wano, ekikulu kulaba bye mulabye wano ne mubikwata ne bitabava ku mmeeme. Tomanya omukisa gwo guyinza okubeera omwoleso guno ng'omaze emisomo nogaa nalaba bwe basiika kaawa ono ayinza okumpa ku kasente ate mukola n'ebizigo. Omuwala aliwo eyaŋŋambye nti ngule akazigo ak'okusiiga kuno nga mmaze okumwa ebirevu nti nno nneme kubutuka. Omwana yandabyeko embalabe bannaye naye ndooza naye wa ssomero lino mbakubiriza tulondoole nnyo enkola ya PEWOSA ey'okutereka kakibe kitono. Tosobola kulya kumalawo buli kyofunye. Bagamba nti yeeterekera butere okukya. Olugero lwa bajjajjaffe lukulu nnyo. Ekiro kino weebase tebuukye enkya onoolyaki. Toyinza kulya buli kantu konna buli kantu kofunye n'okalya n'okamala. Terekako kissa tereka osige. Tetwagala basabiriza. Buli wiiki nfuna amabaluwa mayitirivu nga 10 naye mubaamu ebbaluwa nga 6, 8, 7 oluusi 10 ezinsaba. Nze ssente naazijjawo. Omu yampandiikira nti ayagala nnyo ssente za kusereka nnyumba. Omulala n'ampandiikira nti ekirowoozo kyafunye kyakuba kasooli muwe ssente z'okuba ekyuma kya kasooli. Omulala n'ampandiikira nti ayagala kutandika kulunda njuki muwe ssente ez'okugula emizinga. Omulala n'ampandiikira nti ebisale by'essomero bimulemye. Omulala n'ampandiikira nti abaana azaala ba mutima muyambe bano baana bange. Omulala yabeetikka n'abatane mu ofiisi yange abaana ba mutima kuliko n'omwana bamuyita Mayiga. Ne ŋŋamba leero nze nfudde. Ezo zonna nze ssente naazijjawo. Tetwagala kusabiriza era mujjukire nti mazzi masabe tegamala nnyonta. Teri ayinza kukuwa n'akuwonya ennyonta. Olina okuba n'akasuwako mwojja amazzi aganaakumala ennyonta. Naye ssebo buli ennyonta lwekuluma n'ogenda ewaaba enseenene bakuwe ku tuzzi ojja kufa enkalamata. Era neebaza PEWOSA olw'okutambulira mu Kabaka kye yatulagira eky'okuzaawo obwegasi. Mukwegatta mwe muli amaanyi. Kabaka yakitugamba tuli nkumba nga tujaguza emyaka 26 bukyatula ku Namulungu. Kale abantu ba Buganda mweyunire PEWOSA tukolere wamu tugaggawale. Okugaggawala si kwaba ab'omukisa. Omukisa gugira yeetegese. Omukisa olina ogukolerera. Toyinza kutula obutuuza n'ogamba n'osaba. Abamu basula mu masinzizo nga basaba obugagga. Katonda abasunga kuba yakuwa amagezi gonna n'emikisa gingi n'agituleetedde. Katonda ayamba muntu yeeyambye. Omuganda agamba nti lubaale yamubiseeko akasubi nga weyeewogomye wagumu. Tukawuliddeako omala kubaako wewogomye nga wagumu naye Katonda kyekyo baali bagamba. Naye otudde ozinze emikono osaba Katonda. Mujje mwegatte ku PEWOSA mufune emikisa tukolere wamu mu bwegasi tujja kwezimba. Mbasaba twettanire ebikolebwa wano bingi birungi
mbadde wali ku matooke ne batabulira obuugi obw'amatooke ne bakola n'amatooke ensaano oba obuwunga bwe bajje mu matooke ne bakolamu amatooke. Ndowooza bano bannaffe abaagala amatooke abali ebunaayira bagendere nnyo ku matooke gano agakaziddwa ne bagasa. Ngende ebulaayi eyo ne banfunira amatooke bagajja eyo mu Amerika eri ey'amaserengeta tegaliika. Ndowooza nti ettooke eryaffe nga balitadde mu nga lifuuse akawunga lisobola okuvaamu ettooke. Twettanire bino ebikolebwa wano bya mutindo. Nange negatta ku bakungu abasoose okwebaza ebitongole ebituyambye. Waliwo ekitongole ekifa ku mutindo UNBS, ekitongole ekirungamya eby'eddagala NDA, ekitongole ky'omusolo URA, ekitongole eky'obulimi NADS n'ebitongole ebirala. Era tulina essuubi nti engeri gye muzza wano nammwe empeereza yammwe ejja kwongera okutereera. Mbasaba ebitongole bino mbisaba bireme okuba na bukwakkulizo buyitiridde. Mbadde ngamba ab'omusolo nti omusolo gukuŋŋaanyizibwe mu bukkakkamu, abantu baleme kutya abawooza b'omusolo. Abawooza b'omusolo abantu bwe babatya babwekweka bwekwesi, naye bwe boogeraganya nabo omusolo gwe bakuŋŋaanya gujja kweyongera. Nze nina okukkiriza nti bwe tutambulira mu kisinde kino Buganda ejja kudda ku ntikko mu Uganda eyeeyagaza. Neebaza CBS, neebaza abategese, neebaza abooleseza mwenna, neebaza mwami Sawulo Katumba. Sawulo Katumba tuludde naye. Oyo Sawulo Katumba wa mu kisaakaate. Kirungi okuba n'omuntu omwaka gumu, myaka 5, myaka 10, myaka 2 ng'akyali wa mugaso, kikulu nnyo. Kubanga abantu abatiitiizi baterebuka. Myaka 5, myaka 6 bw'afuna ekimutawaanya toddeyo kumulaba, ogenda okukyuka bw'oti, toddeyo kumulaba, ogenda okulaba kuwandiikidde ebbaluwa, sirina ssente za kulya. Si bye mbadde ngamba. Naye mwami Katumba ono tuludde naye okuviirira ku ntandikwa. Weebale nnyo okukola emirimu gino. Nammwe mwenna abazze mbeebaza. Kale nkoowolwa abantu bonna mujje mulabe ebiri wano. Bwe mulaba muddeyo mukole. Enjogera eri yaddiba nti okutambula kulaba kudda ku nnyumya eyo enjooza yaddiba. Okutambula kulaba okudda kukola. Mujje mulabe muddeyo mukole mwezimbe. Neebaza abampadde ebirabo. Bampadde ebirabo ono biyitirivu. Neebaza n'obuyimba bw'abaana Mount St. Louis High School Mukono buyimbi obuyimba. Ate wano waliwo essubi nga sirina bwensalira dansi. Amazina tegazinika ku ssubi. Olulala nja kujja nga nina engatto esobola okuzina amazina ku ssubi. Mwebala aba Mount St. Louis High School. Aba tugenda kuwulira ate abaana aba Lugoba High. Akati nga temunnakuba nnyimba tugenda kumala kuwulira luyimba luno. Kubanga abaana bano baze ne batwegatta omwoleso. Ate balina n'obuyimba bwe batutegekedde. Akayimba kamwe nkasiimiddewo nga sinnakawulira. N'ebigambo ebyo nyina essanyu linnyo okulangirira nti omwoleso gwa CBS PEWOSA 2024 ng'oguddewo. Abaana bayimbe nga tetunnawulira nnyimba za ggwanga. Toyanza nnyo
Wampewo Ntake simanyi oba we bali oba nabo bagenze. Mwandize wano nammwe ne mwanguweko bannange era tusabe abakiikiridde Katikkiro amukwase. Simanyi oba bonna banaasobola okujja wano naye olw'okuba muli basomero muli recognized for excellent presentation in the CBS PEWOSA Schools debating competition. Wampewo Ntake. Okuvuganya kubadde kw'amaanyi ne Mount St. Henry's High School Mukono. Mount St. Henry's High School Mukono, recognized for excellent presentation in the CBS PEWOSA Schools debating competition. Abantu akendoza